Okay, mugamba mtyaba mikwano mukulikayo mu Valentine kansubira buli omu gyali yonna yanyumiddwa gwe bakyaye sorry gwe ba disappointinze ne weetegeka omuntu n'atajja sorry naye sooka onoonyereze lwaki teyazze gwe bakyaye sooka onoonyereze bankyayidde ki kaakati ayinza okuba teyakukyaye calculation ayinza okuba teyakukyaye naye ng'abayina ng'aba bataano kyokka buli omu yamusuubiza obbeera naye ku Valentine. Kati mwaba abataano gwasinga okwagalako ye yalidde empanga. Mummwe abataano gwasinga okwagalako gwe yalidde naye Valentine. Kati gwe n'osigala eno ng'olinze ogamba naye namukoze eki nga tazze biki n'obeera omukazi wattu n'ozimba. Kaakati ye wadde yagenze n'oli naye omutima gumuli mu bbanga tamanyi gwe kyolowooza tamanyi oli kyalowooza tamanyi naki kyalowooza kugana naye ebirowoozo biki bimuli mu bbanga kati yeebuuza ngenda balimba ntya Valentine yeewedde ne kati ngenda bagamba ntya kati bwe buzibu naye waakola ki bwayina kakati nno mwekyo oyigamu ki bw'oba omuntu akwagadde obanga ze nakugamba nti mukwano nkusiimye biki weetegereze nnyo omuntu oyo gwokola ki gwoyagala weetegereze nnyo omuntu oyo gwogenda okulaga obwereere bwo kubanga obwereere kintu kiri prevence nnyo ku mubiri gw'omuntu bw'osalawo n'okiraga omuntu oyo alina okuba nga he's the right person okulaba ebyo alina okuba nga mutuufu olaba otya nti n'omutuufu goberera nnyo ebikolwa bye goberera nnyo ebigambo bye goberera nnyo bw'ayogera atuukiriza enneeyisa ye weetegereze nnyo omuntu oyo gogenda okulaga obwereere bwo gogenda okunyumirwa naye mwetegereze nnyo kati y'ensonga lwaki wafunye obuzibu obwo teweetegereza nnyo nti abaliko abantu bataano mwenna abakyanga abazza muno abazza muli abaagabye obumuli ne kava wano ne kagenda mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo ne ku Valentine eri ejja mu kikole gotolekera zenya geemu yo bw'otyo naye Mukama Katonda kaali kugwamu bw'ati kaali kugwamu olijja n'onyumiza nti senga wakola ki wayogera abaagalana mwenna nga mweyagala ebituufu mbatumiddeko mwebale kweyagala omwami nga wakute mukyala we waka n'omutwalako out n'omukyakazaamu ku lunaku lwa Valentine nkwagala nnyo n'olulala okolanga bw'otyo abakyala ab'ewaka tubasukkulumyeko tumanyi mulina busaidi diishi bwammwe naye omukyala ow'ewaka abeera wawaka muwenga ekitiibwa era mukolera ekyo ekikola ki ekisaanidde so ezo ennaku ng'ezo zisaana ne zikolebwa abakyala abo ababeera ewaka gwe yakikoze weebale nnyo weebalire ddala bannaye nze gye nabadde wanyumye abaagalana baabadde eri kafu kali awo kali kirimu obusikosiko abagenze ne kondomu kyemmanyi kati abalongoosa basoloozezza eziwe kubanga bali tebaalinze na byakupangisa luumu tebaakirinze beeyazengaawo kati gwe atalina akwagala ng'olabye yitawo obuyisi ne saluti tokuba yitawo obuyisi kuba tolina akwagala eyagenze ne weetega ne weetwalako awutu wekka weebale munaye naawe kweyagala wabadde Valentine wo weebeeredde Valentine wo weebale kweyagala naye nga bannaye ekikulu mu byonna nebaza abantu betwayise nabo mu Valentine eno banaye olunaku nze lwanyumidde Sharon Mirembe Delta TV weebale nnyo weebalire ddala mwenna ababaddeyo team Delta TV mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubaawo ate mwebale kwagala Ssenga Mabirizi Ssenga abaserebu nannyini birungo mwebale kunjagala Ssenga kulannama ne Jjajja Jjumba mwenna mwabaddeyo mwenna mwabaddeyo nabalabye mwebale kweyagala lwakuba Ssenga kulannama mukosefu naye katumusabire ajja kutereera bulungi koja kitonsa
naye n'omumbejjawo egyo yabadde anniversary yammwe mwebale kweyagala kabasabira omukwano ogwo gugende mu maaso Mukama Katonda abatere baraka mu bufumbo bwammwe anti su kutumiddeko naye wabaddeyo nnyo webale ebigambo ebirungi ebyo byowadde eri abantu Ssenga Mariam Nasaka naye webale kubeerayo naye wabaddewo omukolo twakulabye wanyumye nnyo webale kubeerayo mukwano mwena ababaddeyo mbatumidde mwebale kukkiriza ate ne tubeerako nammwe olunaku olwa Valentine bannaye nze sijja kulekerawo okulogerako kubanga lwabaddemu ebintu bingi nnyo abaagalana abanyumiddwa abantu bayambadde ebifaanagana red carpet yanyumye kwegamba ekyabadde wali gwate abaddeyo wanno Malakai ecology gitwabadde naye abantu beeraze omukwano banaye omukwano gunyuma bw'oba olina gw'oyagala gumulage bambi togukweka fuba okulaba nga okola ekyo kyoteekeddwa okukola ki okukola kugambye gwe baakyaye sorry naye mu kibi funamu ekyokuyiga kubanga buli kijja tulina okifunamu ekyokuyiga noonyereza lwaki omuntu ono yankyaye gwe badisappointi nze n'atajja nawe kyekimu noonyereza kitegeeza bulijjo nzanyira buzanyizi ku mutwe nga byaŋŋamba si bituufu abatonedde abaagala bwammwe ebirabo mwebale nnyo mwebale kwagala abo be mwagala n'omuwa ekirabo nawe ataawadde munno bambi vaayo gy'oli omwana omukolere byayagala omwana omukolere byayagala naye bannaye mutunyiiza omuntu n'akuwa ekirabo kye n'otabaako n'ekimu ky'omuddiza ggwe lwaki lwaki tolaga kusiima lwaki tolina kwagala mu mutima mbatumiddeko mu mwenna abalowooza nti mwe mulina kuweebwa buweebwa mwe temugaba balina bawawuwe katubasabire mumaleko n'omukwano ogwo naye mujja kugutambuza ojja noonya weesotolinga nga tukola ki nga tulabawo nze Ssenga Mabirizi Ssenga Baserebu Valentine bwetu we yatambudde bintu byabadde birungi gye nabadde nammwe ababaddeeyo kansubire mwanyumiddwa bulungi nnyo ebivulu byabadde bingi nnyo buli omu wawe nayiseeko emakindi ebannaayo muyinza okugamba obudde bwakakya omuntu ng'ali ku kkubo amabaala gonna gajjuzza ababooda nga beetala bannaayo ababooda mwebale kukola mukola omulimu gw'okusaabaza abantu mwebale nnyo mwebalire ddala emakindi tamanyi makindi ebuuzaako nembawo nti emakindi eyewa eri baaba tiimu kucakala tiimu kwetega bonna bakola ki bali eyo Ssenga Mabirizi Ssenga Baserebu ndi Mulago 2 opposite ne Church ya Kakande wensangibwa gwanjagala wenna jangu onsange Mulago nja kubaayo era tujja kwogera bulungi nnyo weetaaga counseling olina bridal shower byonna jangu tujja kukola ki tujja bikwasaganya weetaaga ddagala kwejjanjaba kubikwatagana n'omubiri gwo jangu buli kimu kyonna ky'omanyi ekikwatagana n'ekisenge Ssenga Mabirizi akola ki akiina 0704377114 kwoba oyita okubeera nga ofuna Ssenga Mabirizi Ssenga Baserebu nannyini ebirungo baagala nnyo mbeere bulungi